Lydia Nayiga kati apooca mu ddwaliro bugiri oluvanyuma lw'okukuba amasasi mu kugulu. Amasasi ono bagamukubiddwa wa kitaawe ku kyalo Bulamba mu tawuni kanso y'e Namayingo. Ono gwe tusanze mu ddwaliro agamba nti byabaddewo ku ssaawa nnya ez'ekiro abasirikale baalumbye amaka gaabwe ne batandika okukwata baganda be abadde awaka. Nayiga agamba bwe yawulidde akavuŋŋano n'aggulawo oluggi okulaba ebigenda mu maaso era wano omu ku basirikale kwe kuba amasasi mu luggi bwe gatyo ne gamukwata okugulu. Najira obonanga omusadde idda n'emundu gy'eni munumba weni ng'ali kwogera Oluswayiri namubuuza afande ki yali kwogera Luswayiri naera ku Muluganda nti oba anananukula nabeera enemereire n'omwana amasasi gangema zana tyategere nako oba esasi lyangemye litya olyangemye litya kati naagwere n'omwana. NTV etuuse kwa wabadde okuwa amasasi gano era ne tusanga nga ddala oluggi lulimu ebituli Nayiga byagamba nti byamasasi. Yawulira amasasi era gaakubye gaafuula wano ne wano ne wano ne wano. Wabaddewo n'omusaayi ogutabereza okuba nga gwavudde mu Nayiga. Maama w'omuwala ono Alice Namulega agamba nti yawulidde amasasi 4 ne muwala we ng'akaaba kyokka bayabuuza abasirikale byabadde bigenda mu maaso nga tewali amunyega. Kati bwe nabaire ndi munumba naawulira amasasi nga gakubye ki omwana ono ng'ali kulaajana aliko banga baba afande ankubye amasasi nakoba nti afande muli kuyitira ki omwana wange munkobere mbayige mukuuma mwidabwidde paka mu maka. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Busoga East James Mubi agamba nti crime preventor yakubye omuwala ono amasasi. Babadde bali mu kulawuna kiro kati osi ensobi gye yakoze kwe kukwata emmundu n'agiwa crime preventor. Then crime preventor naye yakoze ensobi okukuba omuwala oyo amasasi yadduse naye tuli munoonya. Ono agamba nti akola kyonna ekisoboka okuwa Nayiga obuyambi mu kiseera kino ali mu kujjanjabibwa. Tugenda kuyimirira wamu ne famire ono eya mwami Thomas okulaba nti omuwala ono afuna obujjanjabi obulungi.